Olukungana luteekeddwa ebibiina by'abannamateeka okuligana Lusate ne Kaluhanga Tabala Advocates nga lugendeddwamu okumanyisa bannayuganda ku ngeri ey'okuyisa amagezi obuyiiya ne tekinologiya lwetabiddwamu abakungu okuva mu bitongole okuli URA n'ebirala nga bano bagezezzaako okutema empenda ku ngeri bannayuganda naddala abavubuka gye basobola okukozesa tekinologiya n'okuyiiya okussa Uganda ku ddaala eddala. Showcasing the numerous ways in which technology and innovation has made a difference in our daily life. Mu kuluggulawo minisita ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija agambye nti eggwanga lyonna eritettanidde tekinologiya omupya libeera teririna mulamwa. A country that I've told you which does not innovate, that country is lost. We have never discovered all that is in nature. So me, I'm appealing to younger people, please be as innovative as possible in whatever field you are. Think of new ways of doing things. Bw'ati ategeezza nti ensonga lwaki gavumenti etadde nnyo amaanyi ku ssomo lya saayansi ensangi zino. Innovation, particularly along the scientific lines. Kasaija alaze obwennyamivu ku ngeri abavubuka gye bakozesa mu tekinologiya nti bamukozesa kulaakulana wabula okubba. And in every society you have got crooks. Why you are thinking to go like that's why you have to go to court. It's part of your menu. People have to break the law and then you go to court or you have to fail this. Ayogedde ku bulungi bwa tekinologiya aliwo nti omuntu tekikyamwetaagisa kuva maseko okutwalira omwana ensimbi ku ssomero nga akozesa enkola ya mobile money kyagambye nti kiyambye nnyo abantu so nga si bwe kyali emyaka egiyise. Since direct transfer of funds from the client's account to the seller's bank account can now be effected. Ye Pulezidenti wa Uganda Lusate Peter Kinobe ayogedde ku lukungaana luno mu ggwanga lyaffe okulaba how ICT esobola kukola ki esobola twala our economy mu maaso. Procopio Siromo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.